This is from Pantilla in the day, Bino nobyo birabikidde okubanga ate bigenda ku endinga in tears just like some of you predicted bwentyo mbanirizaako kufifija the news ankahaira nga mbebazaako gye mutuusizzaako engalo olunaku lwaleero kansubire muli bulungi abalungi abaagala amawulire ngenda kubanga ate nga batuusaako mpola mpola twongere okubanga atuganyonyoka ngenda tutandikira ku mukulu amanyiddwa nga Hannington Bugingo ono ye president w'abakatemba oba ba comedians omukulu ono yavudde nagenda maaso okubanga ate atangazaako abantu ku nsonga z'omukulu amanyiddwa nga Bugingo ono wa comedy fegotakazaako eri Bugingo n'ategeeza nti tetuganye omukulu oyo ayagala buyambi naye ffe nga ffe ekibiina ky'abannakatemba twavaayo enfunda eziwera tugezeko kubanga tetuyamba omwami oyo naye ng'omwami oyo atusala kikubo n'ategeeza nti twakola appointments eziwerako ddala nga nnya nga tumuteekeddeteekedde agende mulago babere ng'ate bamulongosa naye ng'omwami talabikako bwe tutyo ne tulaba nti okusika ekitajja munange obiviirako ddala era y'ensonga lwaki bamuta ne bw'alajja n'essaawa eno obalaba bakola ki bamutulako butunuzi olw'ensonga nti bagezaako okubanga bamuyamba naye embunga abataninga down tebamanya nsonga lwaki era nga nabo bagamba nti bakyewunya nnyo okulaba mu mwaka gwa 2019 ng'omukulu yakomyewo ku nsonga eyo agamba nti kuno okumuyamba bakikola mulundi guli ogwasooka ng'embeera tenaba nakusajjuka nga tannatuuka kubanga essusu amuyitamu buyise naye nga jjukira essaawa eno wenjogera bamwetagako obukadde bwa Uganda 27 wali eri mu ddwaliro ya Aga Khan Nairobi abere nga ate alongosebwa omulundi ogwokubiri okuda ku mukyala amanyiddwa nga Zahara Toto nga Nelia Field Marshal nalyo talyerabira alyayita nnyo nnyini ddala omukyala ono oluvannyuma lw'okulaba ebifaananyi by'omukulu amanyiddwa nga Pastor Bugembe nga bigenda maaso okubanga ate bisakiretinga ku social media ng'alina omukyala omulala yabadde atulengeza Kaweta yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ayolesa obwennyamivu bw'alina n'agamba nti ali very very disappointed mu Pastor Bugembe n'agamba nti bwe biba nga byalaba bituufu ekyamazima kiri nti alumiddwa nnyo nti alinze ebbanga lyonna omukulu oyo abeeko kyamugamba nti oba olyawo amukiineko naye ng'omukulu teyennyenya kakati bwe kibanga ddala kino kyalaba kituufu nga omukulu bw'ati bw'asazeewo agenda eyo awulira nga byalaba tebimusanyusa naye ate ku ebyo bifaananyi byennyini omukulu ye yatuukiriddwako n'agenda maaso okubanga ate akiliyalinga eya gulosi gwe gusoose n'agenda maaso okubanga ate ategeeza abantu nti bannange omukyalo oyo tewali nsonga eri wakati wange naye omukyalo oyo mufumbo era ng'alina omwami muzungu wabula nze olwabadde okubakyalirako n'entuulako naye awo nga tuwaya kwe kumugamba alage ku bantu nti ddala kituufu mukyala mufumbo baleme kubanga ate bamwepikira kyovola ekifaananyi kyafaananye bwe kityo naye ate abantu ne bagenda maaso kubanga ate bo bakikola ki bakigeza just mukwano gwange ngera bwe nina emikwano emingi egy'abakyala naye nga owange gyali era essaawa yonna nja kubanga ate nkola ki mubalaga mukadde akatuufu wabula nga ate tannatulaga gwagenda kubanga ate atulaga omulala naye agguse jjukira nti ono aliko bangi abagamba Yesu abalabisa nti ye mwami waabwe bagenda kuwasa bameka situmanye omulala naye bw'ati agguse n'agenda maaso okubanga ate amutegeeza nti obudde Yesu bwe yamuwa bukoze ki buweddeyo kyekiseera abeeko kyakola ki kyamusonseka Leero 13 omwezi gw'ekkumi Yesu lwe yandaga okwogera ne Pastor Bugembe okumugamba nti leero lwenkomye okumulinda leero Pastor Bugembe lwenkomye okulinda Yesu yanzikiriza nkugamba nti nkooye okulinda olunaku lwaleero ndulindidde okumala emyezi 2 egiyise naye Katonda mulungi lutuuse sigenda kuddamu kulinda nze ngenze kulinda musajja agenda kumpasa gwe kyoba okola kimu zanya katembawo yenna bw'ona amumaliriza olitegeera Katonda naye kyoba omanya sigenda kuwaayo mukisa gwonna kunsisinkana kubaako kyombuuza kuba tayimu yo ey'okunsisinkana eweddewo kyebamanya Pastor Yesu Kristo omununuzi w'ensi eno waali ku nsi kuno waali mu mubiri ne mu mwoyo ng'era bwe yaliwo mu lubeeryeberye kyova olaba ndi mugumu nnyo nga njogera naawe nga njogerako eri ensi yonna kino Yesu waali wabula bannaddiini bonna musomese abantu engeri Yesu gy'alikomawo kukola ki agenda kudda atya mubisomesa abantu babitegeere tewali njiri ndala yonna nakasaawa zino yeetaagisa okuleka okusomesa abantu amadda ga Yesu na kiki kyagenda okukola era mwenna mukkaanye ekintu kimu
kasita nze ngenze kufumbirwa sigenda kuwaayo time ndala yonna kunsisinkana. Pastor Wilson Bugembe byebyo ebyange. Bano beba Biva Organic and Natural Health Products abakulemberwamu Dr. Senjabe Richard Kafulumu ku gyanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo, emmere n'ebibala. Olina ebizimba ku nnabaana, tozaala, infections omuli UTI, candida, okusiiyibwa, discharge, naawe yeetaaga okuboostinga immune system yo. Ate gwe omwami atamalaako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call. Basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sojavaro ku Access Building. Ate nga bakola okuva ku bbalaza okutuukira ddala ku Sunday. Gw'abeetaaze bakubire oba baweereze message ku WhatsApp ku namba y'essimu 0752 nkaaga 24 27 0752 nkaaga 24 27. Beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumula endwadde ez'enjawulo. Wekwata Biva Organic togenda kubanga ate wejisa. Yes, tweyongeddeyo n'omukyala amanyiddwa nga Pastor Irene Manjeri Nalongo ono olutalo lw'abaluse wetu alutegedde jjukira nti alina abaana basatu era nga kwabo kuliko n'abalongo. Saalongo ne Nalongo ebintu tebyagenda bulungi. Yes, wabula twadde tukyali awo. Saalongo amanyiddwa nga Dr. Vincent Katongole n'avenda n'amaso kubanga ate atutangazaamu ku nsonga eno n'atutegeeza nti mwe mwandibanga mwakabitegeera naye nze okwawukana ne n'oyo omukyala twayawukana dda era ng'ensonga ezo ziri personal. Nina ensonga lwaki nasalawo okukeera ku makya n'embeera ng'ate nkola ki njawukana naye okitegeera sijja kubanga ate byo mbyogera wano mu mawulire naye ng'ekyokwawukana twayawukana dda era ye sikyamutwalanga mukazi wange sikyambalanga mukazi wange kati bino byagamba nti nazaala ebbali nze nawasa dda era nazaala mu mukazi gwe nakola ki mu muntu gwe nawasa weewaawo teyalambuludde bulungi ensonga eno yakuba nti yazaala abaana basatu buli mwana mu mukyalo ow'enjawulo naye ye ng'ategeeza dda nti yeyawukana dda naye era n'asalawo n'abeera nga yeefunira omukyala omulala. Obwo bwe bufumbo bwe Uganda munyweze seat belts bakyala abaami bwe batyo basaze okubanga ate batutwala speed. Twagudde ku mugole waffe yanekedde ekire ekyakeseza olunaku olwaleero era nga tubadde mu yoga olunaku lulamba munnange tubadde tukyali awo kaboom ne zireeta omukyala amanyiddwa nga Donzera Nalongo n'avaayo n'agenda mu maaso okubanga ate amwegayirira n'amugamba munaye mukyala munnange omuntu gwoliko ali very fake. Omuntu oyo ayagala nnyo obutaala ate era talina na ssente zagenda kuwanga gwe mukyala era ekimukwagaza olw'ensonga nti gwoli serebu ayagala ensi ekola ki ensi emumanye naye nga talina gyakutwala n'agamba era bw'oba mugezi ebyo byoyingidde mbusimanyi ogenda kufumba buukayo nga bukyali nze akulabula mumanyi bulungi nnyo nali mukutteko manyi bwe mukwatako wa feelinga mumanyi yali akwanyeko era gwe mubuuze nti omanyi omuntu gwe bayita Donzera olaba amaaso gakola ki bwe gamumyuka. Donzera ayongeddeko n'atajja story n'ategeeza nti yali Julaayi nga 16 omwaka guno gwennyini omwami oyo n'agenda maaso kubanga ate amusalako mbu nga bali eyo awutu biki ebintu ne bigendera ddala wala era n'amubuuza nti oba alina omukyala omukulu oyo n'agamba nti talina wabula bagenda maaso kubanga ate beekwana bagenda okutuuka mu nnyumba nga bavuze okuva eyo gye bali awutu gye bali basanyukidde okutuuka mu nnyumba omukyala okulaba ku gundi ku muggo gwa Musambu nga mutini nga teguwa appetite nga gulinga gwa mwana muto. Ebyo byonna Donzera abyogedde bw'atyo n'agamba nti bannange nanyuka nadduka era namutegeeza nti ekinene nnyo bw'anaaba akuyambye ng'akwagadde ajja kufunira bufunyizi bipapula bikutwala bweru naye ng'ekyokugamba nti akukole ki akuteekemu ensimbi okubye ebbali ayagala bwagazi butaala. ng'era bw'omanye abaganda baagera nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa ba social media in-laws bagenze mu maaso okubanga ate bongera okususa omukyalo n'amanyiddwa nga Donzera ne bamutegeeza nga bw'alina ennugu bw'alemesa era kimulumye okulaba nga munne bamutwala lolo welili nga bwobamanyi ne bayiwawo omubiri munnanga tubadde tukyali awo ka video ka boom ne kafulumanga omukulu ono mwennyini eyagenze maaso kubanga ate ateekako empeta ku Precious Remy alina omukyalo omulala naye gwe yagenze maaso kubanga ate ateekako akaweta kigambibwa mbu weeks 2 emabega nga yakakola kino ekya Precious Remy.
baganda bange okusinzira katambyako gye tukajja kigambibwa nti oyo naye yabadde yakamuteekako akaweta weeks 2 emabega. So omukyala Donzera byayogera oba oliawo byandiba ebituufu. Tujja kwongera okwekkaanya ensonga zino. Awo wesibuka olugero lugamba nti ensonga y'okwagala yokola ki yekugwa kubwa okudda ku mukyala amanyiddwa nga Sheila Gashumba. Yes, ono naye yagenze maaso kubanga ate akalakatibwa ku social media. Ba social media in-laws bamulaze obukaawu. Ku Twitter eyo gye byabadde omukyalo nagina maaso kubanga ate captioning anagamba nti I don't know how single lives are handling this weather. Bwatyo omukyagenze maaso kubanga ate amwanukula namugamba nti go ask your papa cause he's also single. Bwatyo yamutegezeza yabadde yeebuzisa nti nze simanya abantu abali single n'embeera ey'obunyogovu bagikwata batya ne bamutegeeza nti genda oberenga ate obuuza kitaawo anti naye munange ali single. Mwana mwala ono ali mu habatina naye nga agenda kubanga ate gumusuula eddalu ngenda kubanga ate nkutusako omukulu amanyiddwa nga SB4 naye kansoke ate nkuwe DJ Farouk. Banna Uganda abali mu ggwanga eri America akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga nawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus M7 7 2 5 2 4 7 3 plus M7 7 2 5 2 4 7 3 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa. Nkugamba kimu kyokka nti wekwate DJ Farouk tojja kubanga ate oferebwa DJ Muffele Kamala ate nga alina sound eri ku mulembe. Yes, gwe omukulu amanyi omukulu amanyiddwa nga SB4. Yes, gye bavuddeko yagenda maaso kubanga ate akyalakawo mu kibuga Dubai wabula ng'ono yasisinkana omukyala amanyiddwa nga Brenda fena gwe tumanyi obulungi nga tetusinze mumanyire eri ku wali ku TikTok. Ono ye mukyala yagenda maaso kubanga ate akola ka video nga yepikira basereba ab'enjawulo omwali Eddie Kenzo omwali omukulu amanyiddwa nga Bruno K omwali omukulu amanyiddwa nga Brenda nategeza nti abajjana kubateekamu ensimbi basobola kubanga ate bamuswampata. Yes, fena tumanyi bungi omukyalo ono yetundira kisujju kye takirinamu tabu n'akamu n'akatono ddala. Omukulu amanyiddwa nga SB4 kye kintu kye yagenze maaso okubanga ate ayagala kuranyisaamu gye mulimu ogwo ogwa nekolela gyange mbw'abeeko omulimu omulala oba oliawo gwamuzaamu. Kino nno kyanyiza ba social media in-laws ne bagenda maaso okubanga ate bakangula eddoboozi bamugamba nti mulekeraawo okutujooga n'okutumanyira oyo gwe muliko atunda ensujju ye mulowooza mu Dubai teriyo mirimu mirala gy'asobola kukola kitegeeza nti kyakola kyagala mugende mu maaso munoonye abaana abatayina mwasiriza abali eyo nga ye n'akapaadi tasobola kukafuna oyo mumwesonyiwe. Lwaki mbogerera SB4 semanya nono malaka ati muleke tuzanyira ku mitwe oba mwagala likes mwogere tuzibawe naye muleke kutuzanyira kati muddidde malaya mugitinge walimbo mujegayirira tukuwe emirimu biki abaana bawaddeyo Uganda abeetaaga emirimu. Abaana gye bali Uganda nga bayagala na nusu 8 muli ku malaya yabagambyeko nti esulanjala ezo 13 ze muliko ze muzanyisa ze mugenda okuwa omuntu zigulira abaana kandabe 10 passport zisobola okugulira abaana 10 passport ne bajja wano nga bakolera nusu 8 oba 10 ne bakyusa obulamu. Muli ku muntu eyeesobola atunda busolo bwe mumwesibyeko mbu tukuwe gundi biki lwaki mukaabya abantu abeetaaga obuyambi bwe bali muli kubeesobola. Muleke kutuzanyira ku mitwe oba mwasazeewo okuyamba mugende Uganda eri abantu abeetaaga okuyambibwa be mubamu obuyambi muve mu kutusiriwalirako mutwasamu. Ensonga ndowooza muziwulidde bulungi kaakati simanyi oba gwe oyimirira n'omwami ono oba nedda. Naye ng'eyo tuvuddeyo tuze ku mukyala amanyiddwa nga Zari Hassana ono yayingiddewo ddala mu ggwanga erya Tanzania era nga bwatyo yagenze maaso okubanga akiika n'abaana be bombirire abato abasembayo. Kino jjukira nti omukyala ono ye tourism ambassador w'eggwanga ya Tanzania era nga mu mirimu gy'agenda maaso okubanga ate atuusaako emikono mu kiti mwayimiridde gye gimu ku egyo gy'olengera agenda maaso okubanga ate atuusa obuyambi ku baana abo bali malwaliro abaana abo batalina mwasirizi byebintu kati byagenda maaso okubanga atakola ki akola era nga yagenze maaso okubanga ayongerayo n'obuyambi obulala mu masomero mu baana bano ab'amasomero. Jjukira nti ng'ovudde ku Uganda abaana bonna ensi endala ezisinga zaggulawo dda abaana basoma buli kimu kiri steady buli kimu kitambulira ddala bulungi era ng'ono yagenze maaso okubanga ate abagabira pads era nga yataddeko caption ku luno egamba nti bw'oba ng'olina obusobozi g'omukyala alaba omwami alaba ng'osobola okufunayo ne waba mwana omu bw'ati n'omwekwata n'omusuubiza nti buli mwezi olina okubanga ate omufunirayo ka sanitary pad
okikole olw'ensonga kiba kirungi nnyo eri omwana oyo. Bangi baliyo tebasobola kubanga ate bazeetuusaako naye ng'ate yesobola okumulemesa okusoma gy'olaba olw'ensonga nti aba aswala okubeera mu banne singa omusayi guli gubakoze ki guba gumuyiseemu ne kimuviirako okubanga ate munange n'emisomo gye gigootaana olw'ensonyi ziri n'asalawo abeere nga abivaako. Ate nga mukadde kamu maliriza amawulire gaffe nkutuusaako omukyala akyasingire ddala obumpi mu ggwanga erya India ate nno nga mufumbo gw'olaba yaswa mpatibwa mbitiibwa era nga bba kigambibwa mbuyooyo nga wobalengera awo. Bwe nti ongera kubanga ate nkwerekereza omulungi omwagalwa mpuliriza nenkusaba abeere nga ate osula bulungi ne mu ngoye atakumira mpeera abeere nga akunkumira mugwe mulaavu abaana baabo bali mulaavu abaana bali muhabbatina wali wonna. Gwe munnayuganda yeetaaza okugenda mu ggwanga erya Turkey okukola okusuubula oba okulambula weekwatira di atka owa atka unisex trends onakutuusako visa mu bwangu ddala ate ku bbeeyi ensamusamu. Oli musuubuzi weetaaza ebintu bya mu nnyumba okugeza nga fridge, TV, computer, laptops, washing machines n'ebirala bingi. Ate naawe yeetaaza engoye ez'abakyala ko wamu n'ez'abaami n'abaana omuli t-shirts, suuti, empale, saati, kanzo, ebiteeteeyi tako n'engatto wamu n'ensawo. Mutuukirire ku nnamba ye y'essimu oba muweereze ka message ku WhatsApp +905770M26002 +905770M26002. Oyo ye Lady Atka okukwanguyiza ensonga.